abavuka bajja mu ofisi yange ne beekubira enduulu ku nsonga za Don Chris. Don Chris ne muyita n'asindika looya we n'abantu be twogere ku nsonga ze. Era twazoogerako ne mugamba anoonye ssente addize abantu ssente zaabwe. N'agamba muwemu wiiki emu n'ate wiiki emu we gye yangamba okumuwa ne bangamba nti afuna business trip n'ayita embalaba n'agenda. So abavubuka ne ngamba director wa CID Afande Magambo okuteekawo enkola okulaba nti abantu bonna ababanjibwa tulaba ngeri ki gavumenti gyesobola okubayambamu. Okusooka kunoonya Don Chris. Ekyokubiri okumanya Don Chris ng'omusuubuzi yafunamu obuzibu bwe yali asuubula ssente ne bazirya abantu abalala. Kizibu kye ekyamulemesa okulaba nti atuukiriza ekigendererwa kye okutwala abavubuka okukola ebweru. Don Chris sagala munenya nnyo kuba naye muvubuka namba emu. Enamba eyokubiri anoonyeza abavubuka baffe emirimu abatalina mirimu. So waba abanoonyeza abavubuka abatalina mirimu kyandadde kirungi buli investor ajja nti agenda kufunira abavubuka emirimu tumuwagire. Naye sigenda kuwagira investor ali mu kubba atunza abantu obubanja bwabwe. Ekyo sikiwagira. Naye omulimu gw'okumukwata si gwange, mulimu gwa security. So tukirekedde Interpol wamu ne polisi ya Uganda ne Ministry of Foreign Affairs ne Internal Affairs okulaba Don Chris akomawo oba akomezebwawo awembembe n'emisango egimuvunaanyizibwa. Naye waba talina misango tagenda kubawadde ebibiri kati si byange kati ebibye. Omanyi abantu obeera n'amaanyi gaabwe. Oyinza okusanga nga ye ambasada wa Katonda wano mu polisi. Yes. So abantu obeera n'amaanyi gaabwe. Nze mu ekitiibwa kubanga nze situlangakaawo okuyiiyaayo biliyoni emu enjijja abo bantu nga bazeereetedde. So I don't want to enter into that. But that is a matter of now of Ministry of Internal Affairs, Foreign Affairs, Interpol, Uganda Police and External Security Organization. Bano ba victim banga daba nafuna ssente ezo okuva president nsaba bakwasaganye bulungi tugende mu kamera bwe kikolere mu kamera ate president wakwata ssente naziba wabwati omusaba nga mugonzi jako Chris ngagamba nti n'ogwo omukubali mbina ebintu mwaga agenda funa ssente wa 7 zaakyatenze mugambe nti yabba abantu mbu baziba I have nothing to do with that. Nze nakola buvunaanyizibwa bwange nga minisita okulaba nti president amanya ekiri ku Uganda kiri mu bantu be n'okumanya engeri nti abaana be babonaabona banoonya mirimu bababbye nga banoonya mirimu okugenda kukola bweru alabe eki kyayinza obubakolera. Naye nze sirina kyenjagala wa president kuba nze me am a don. I'm not a fake don, I'm a rich man. Yeah, for information, Don Chris, I'm a loaded man, I'm a medium taxpayer. Last year I paid 1 billion Uganda shilling taxes towards Uganda Revenue Authority. I'm among the best taxpayers. You don't pay tax unless when you have business. And I'm also paying NSSF. My contribution to NSSF for my organizations amount to probably 450 million Uganda shilling every financial year. So I'm not a simple man. I don't need any money from the president. I'm not interested. I want him to be realistic. The sagala said as a president. Naye president abasobola okuyamba ababiddwa abayambi. Naye nga kyokuyamba ababiddwa tebajja kuba abantu nga gavumenti etebayamba. Banoonye ssente za Don Chris we ziri oba Don Chris ave gy'ali. Ye mukulaba kwange talina musango ajja ayamba abantu.